Okola kyamaanyi okubanga okyekuumidde ku Projan Media TV, TV yo ekuwa amawulire agakagwawo. Ng'olwaleero tukuleetedde mwana mulenzi Eddy Kenzo. Eddy Kenzo avuddeyo n'abulirira abasajja mu ngeri y'okwatamu abakyala. Omumbi Eddy Kenzo avuddeyo ku nsonga z'abasajja abalina omuze gw'okutulugunya abakyala mu ggwanga lyonna. Era mu kiseera kino Eddy Kenzo talina mukyala amanyikiddwa oluvannyuma lwa kabiite we Rema Namakula okufuna omusajja omulala gwayita Dr. Hamza Sebunya. Kenzo y'omu ku bayimbi abakutudde ddiiru n'ekitongole ekyabwannakyewa ekimanyikiddwa nga Reach a Hand okutambula eggwanga lyonna okusomesa abantu okwewala obutabanguko mu maka. Olunaku olw'eggulo ku Lwokusatu Eddy Kenzo yali mu kibuga Arua n'abakungu ba Reach a Hand era asobodde okweyambisa omukutu gwe ogwa Facebook okulabula abasajja nti okutulugunya omukyala tekikufuula musajja, bw'aba agaanye aba agaanye. Era n'akiddamu mu Luzungu nti let's all remember that being violent towards a woman does not make you a man. If she says no, no ebeera etegeeza no. Webale kubanga okyekuumidde ku Projan Media TV, ffe twewaayo okuwa amawulire agakagwawo mu Uganda ne mu nsi ezeetooloddewo. Webalire nnyo, webale ddala.